Sabbiiti ya Palamenti abantu ab'enjawulo mu bakubaganyiza ebirowoozo ekyagenda mu maaso era ng'olunaku olwaleero eyingidde olunaku olwokusatu nga Sipiika wa Palamenti Rebecca Kadaga olunaku lwajjo lwe yagiguddewo mu butongole. N'olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu ng'obubaka bwa Sipiika buweereddwa omubaka Oboth Maxonizi era nga muno Sipiika ayogedde ku nsonga ez'enjawulo mu bubaka obuleeteddwa. I wish I was one of the panelists, but I'm now a speaker. Yes, you will castigate the parliament, you will castigate, this is the work of the law of democracy, and democracy how, it may not be in your favor, but that is it. Well, as I want to say, thank you very much for coming. We've had a great opportunity. And lunch has been provided for by Honorable Muwe. Francis is a commissioner. They are the ones who give money to Parliament to do the purchases. Mu bubaka buno Sipiika Kadaga akubiriza bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti okukolera awamu ne gavumenti eri mu Buyinza naddala nga bayisa amateeka agayinza okutwala obulungi eggwanga lyaffe mu maaso. Patrick Amoriat and Honorable Muwe, they spoke with the humility, near arrogance of a person who wants to capture power. So it is balanced. It is balanced. Most of you are attending this for the first time. These debates are healthy, and of course, Dr. Kabumba Businje had to come and lay evidence that he has done research. And just to clarify, Dr. Kabumba, you said this parliament increases. Okubaganya ebirowoozo okwaleero kutambulidde ku mulamu ogugamba nti okuzimba enfuga ey'eDemokulaasiya mu ggwanga Uganda. Okubaganya ebirowoozo kuno Pulezidenti wa FDC Patrick Oboya Muliyat ategeezezza nga Uganda bwetali mu nfuga ya Demokulaasiya era nti ebitongole ebitali bimu muno birinnyirira eddembe ly'abantu nga zino ze zimu ku nsonga abantu ab'enjawulo ze bakubaganyizzaako ebirowoozo. But I think Parliament has also let us down where they have had the opportunity to take decisions on our behalf. And again, I want to make reference to the passing of the amendment of the Constitution, the bill for the amendment of the Constitution in the year 2005 and 2017. Where it was a matter of putting the matter on vote and every individual member of Parliament. Ensonga za Patrick Amuriat zikubaganyiziddwako ebirowoozo bannabyabufuzi ab'enjawulo okuli abavuganya gavumenti awamu n'abo abali ku ludda olwa gavumenti nga buli omu awadde endowooza ye. We are processing. Electoral Commission is already going on. I don't know what amendments really we will do when we come up with them. Now, he talked about heckling. The person who came from Capital, I think, was right to heckle. Heckling is a form of dissatisfaction. They are focusing. Don't hold NRM to account for the failure of the caucus of the opposition. If FDC cannot lead the other opposition parties in Parliament to effectively caucus and have one position, don't hold NRA to blame. Mu mbeera y'emu era wategekeddwawo okubaganya ebirowoozo okw'abantu ba bulijjo ku nsonga ezitali zimu nga kuno kwakubeerawo mu kizimbe ekya Palamenti ku lunaku olw'okutanula Sabbiiti eno. Isa Kigongo y'asasa amawulire gano ku lwa 44 eggulo.